Make the devil get to heart attack. Make the devil get to heart attack. Make the devil get to heart attack. Here I did done shot to the Hit up or I'm in a dinner. Hit a mera bomb in a evas. Muleta me horror, I'm in a much more. Stand to Mukwate to Musibe Mekono, to Musibe J, to Mashuna Matama, to Mutagura Matu. Stand to Mukwate, to Mashuna Matama, to Mutagura Matu, to Murege J. Stand to Mukwate, to Mashuna Matama, Shuna Matama, to Murege J. Are you ready? China como en no, Mr. DJ Mamá Mr. DJ Mr. DJ Así se la música, está volando, se que nada te maneja la goma Nem collective, nem zinamo Nós zinamos pra ver Cortando, zinamo Baka chine, baka chine, baka chine Akalula, akalula, akalula Inana mi corana, yeah Sale, hola, Simple way.
Ariyo mwezi mwala.
fukirira Jesus had the remedy, Jesus had the penalty, Lucifer the enemy. I say, Bambi no be dala, you no be dala, no to no la wala, to go back to you. Woman, get to Bombay. Would they say you're chicky Bombay? Sing along, Katona, you do want a chicky. Tubakala nnyo Mukama bawangaze yongere bawa mutima gya mukijyalira ate bannanga abali mu kulaba bannange mwebale nnyo kubanga kwe muli mwebale nnyo ndozemba muli eyo ng'oli ku TV ng'osobola ofunamu akaaga nyakakuba engalo Salt Media family mwenna mwebale kubeerako Mukama bawangaze mweyongera tekibeerako ate mwebale kuwagira mwebale kubeerako nze Levikson jakubaza Mukama olwa Salt n'abalunga mwebale kulunga bannanga abasiraamu tubagala nnyo mu linnya lya Yesu amina bannange nze mbadde njagala okusooka okubebaza abasolti naddala bwe basajjamu abajja eri mu community ne mutusanga eyo mu ghetto leero tubadde n'omusajja mu Katanga Godfrey tumwebaze Mukama akuwangaze mwebale nnyo okusaavinga abantu omanyi tukkiriza engeri yokka gy'osobola okusaavinga Katonda kuyita mu kusaavinga abantu era Salt Media ekikoze tubebaza era tuba congratulatinga okubanga mutuuse ku lunaku nga luno olw'amaanyi n'abayimbi mwenna mwebale kukwatagana ne Salt because the truth is Salt Media has been there for us. Me, the senior Jesola Kogera, people have seen it and I appreciate you so much, Papa, for serving with us. Remember serving and when never staff members, you mean a lot to us.
mukama bamperera omukisa era mwebale nnyo mwenna abadde naffe Katanga abadde Kosovo nga tupakinga emmere salt. I can't thank you enough. Mwebale kujja luli Kosovo mu ghetto ne mwesula ne muleta ebyuma byammwe era abantu b'e Kosovo kyemmanyi bali blessed nnyo era balaba. Mwebale nnyo mwasaba Pastor Ujingo mwamulaba. Mwebale nnyo taata kwewaayo n'ojja mu nfuufu wali waffe oli musajja w'amaanyi mukama gw'omukisa. Hallelujah! Hallelujah! Amina. We want to thank each and every one of you guys who's been able to come through. Nadalaba yimbi tuweba Lisa Dalabs in Leonard Prices, Leo Joe, Levickson. Banange, bade sabatu kubire mukamenga zamanyi. Akole bili amanyi. Bakama baffe bonna weebali badde nsaba kameraman ngira bw'omala okuba ekifaananyi ekyo twanirize wamu SPD General Manager waffe Charles James Sekubuke wali otumaze. Okay. Atumaze omwaniriza bale tukoleko ne Pastor Mtawe mu ngalo ez'amaanyi. Pastor Mtawe mwali bannange ne Pastor Kayizi amazina tugalabye mwegala musonga mukama tubeera omukisa. Badde nsaba tubakkirize bagende batuuleko wali eri naffe tunoonye bwe tuba tutuula as we continue. The party is still on. Emmere bweri temututulekera kyagenda ddala maaso. Well, as we get our seats nga bwe tutuula ngenda kusaba abakyala ffenna abakola ku mpewo, all the presenters, most especially the ladies. Tuliwa abakyala ba ku mpewo baliwa, abakyala ffenna abakola ku mpewo tujjeko wano batwetaaga abakyala ffenna tujje ab'oku mpewo. If you know you're a lady and you're a presenter, mkyala Fedde jangu. Fedde nabyeyo Kayembe nabyeyo Nalongo Pavini tuwubireko maama tusanyusa okukulaba. Pavini naye waali. Okay, all the ladies badde nsaba twanguyeko wano katono nnyo ab'oku mpewo ffenna abakyala ffenna ab'oku mpewo yo. Okay nga bagende eyo. Okay, bagenda kuba batukolako banange tubaniriza aba marketing team tulabe ku mikono gyammwe. Abana tubakubireko mu ngalo marketing mwebale nnyo mwebalire ddala. Nategedde tulinawo ne ba Asha okuva ku House of Prayer Ministries International. Bana ba Asha baliwo tubalabeko nabwe tubasiime bannange mwebale nnyo tubakubireko mu ngalo bannange temba babusuubuzi. Ne ba presenter bonna ndowooza weebali mbalabyeko awo. Emmere yo weeri gwagamba njagala kino njagala kiri soda wali gwagamba njagala kino njagala kiri. Well, without any further ado nga tetunabagenda ate emikolo emiramba nsaba handing over omuzindalo our general manager mukulu Charles James Senkubuge atubuuzeeko tweyongereyo.